Weewaawo tuula tusome tutuuse ku ssuula y'e13 ey'akatabo Tokiya Ng'ongento era ng'essuula eno egamba nti nkumanyi muze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde nze mwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno nkumanyi muze katulabe ate byereese. Nga batuuse wa Peter, Tokiya yasooka ne yeewombeeka era mu mazima ng'omulinnyako n'ogenda nga takuwuunye. Wabula engeri kitatta ne mukazi we gye baali bamaze okubbira ku Peter nti muto we yalina akamanzi, ate naye yali amujjukira bulungi bwe baabeererako awamu ku ssomero. Yatandika okumutunuuliza eriiso ejjogi. Mu kumwetegereza kuno yakizuula nti omuvubuka olwewombeeko lwe yali amulaga lwali lwakiguumaaza ng'ente esula ku nkoomi. Amaaso Tokiya ge yazoolanga nga ne muziba yakiraba bulabi nti yali katula keebisse buka. Ko Peter nno nsanze ndaba bw'atyo yagula oluga n'aluteeka emitwetwe we, anti nkumanyi muzze takulinda kwetonda n'okwerinda bagamba nti si buti. Eyakaliddeko kale wayitambala omwana mulenzi n'asitula eddalo zzibu. Tokiya bwe yaggulanga akamu okulegesa nga n'enkwenge n'endege yazimuviira n'ayitawo. Kwandibadde nno okulegesa kwokka, naye Tokiya yakola ekinyumi n'omuvubuka w'okumuliraano ne balyoka batambula ng'embwa be yakomba mu bigere, anti mpulira guyita naye. Baana balenzi nga babungeeta ng'omusana. Peter yalaba tabisobole n'alyoka asaanyuula muto we enganga ziizo amumalemu olwejo. Ekyewuunyisa gye yakomanga okumukuba nga kaliddalu gy'akoma okupaala ng'enseenene ey'ekyanda. Ekyavaamu kuguba nga Tokiya ne bwe bamukuba egiringa ettaka nga takyatonnyesa zziga yadde. Peter bwe yakubanga nga yecca, ate ng'omuvubuka wansi avaawo akunnumba bukunnumbi ng'embuzi eyasizza entamu. Balaba biri bityo, Peter ne mukyala we ne basalawo okutwala Tokiya mu ssomero ery'ekisulo, anti ng'okumuteeka mu ly'okumpi bw'avenga awo awaka agende ku ssomero kwali kwekuulira kabazzi kugulu. Essomero Kakyamamamera gye baamutwala lyali ggundiivu ate nga ddene. Omukulu waali yayitibwanga Gakuweebwa munno, eyali omusajja nnakinku mu by'okuyigiriza ate n'okugunjula abaana. Omwami ono teyali mukubya byayi, so nga ate abaana tabakambuwalira nnyo okubamala mu mitima. Bwe watwalanga omwana wo mu Kakyamamamera ng'olanga jjange eyakasibira embaale. Tokiya bwe yatuuka mu ssomero lino, bayizi banne be yasangayo tebaamubojja ku luwonzi nga banne abalala abapya bwe baakolebwa, kubanga yeegondeza ddala okukira ne kkapa. N'abasomesa bwe baamuyitanga yagendanga attibattiba, ate bwe baamutumanga ng'adduka misinde ate ng'azzaamu eggonjebwa nti ye ssebo oba kale nti kaale nnyabo. N'olwekyo mu nnaku ezaasooka yaganja nnyo mu basomesa, kazzi nga tebamanyi nti yali ggole jjombi. Akajja obunaku keemanya ejjanzi terigenda na nzige. Ebigambo by'amakulu bino nno mu lugero olwo tebyayamba Tokiya, anti bwe yamannyira essomero n'alyoka yeegatta ku kibinja ky'abayizi abaali beetuumye eryaffe tweyonoonekera dda, ne bakola eddalu lye bayita kafuumulampawo. Bwe baabanga mu kibiina nga temuli musomesa, baana bawala ne baana balenzi ne balyoka baleekaananga nga basomosa obuliga. Ate bwe baatuukanga mu bisulo ne bakaabya bannaabwe akayirigombe. Omu ku bo abaakoozebwa akajiri yali mwana mulema eyayitibwanga Tosekerera Adooba. Tosekerera eyali ow'okugulu okumu, abasawo bakakensa baali bamukoleddeyo okugulu okw'omuti asobole okusembuliranga okwo. Bwe yabanga agenda okwebaka yakusumululangako, kale n'akuwagika ku kisenge okumpi awo. Bwe tweyonoonekera dda baalabanga Tosekerera yeebase ng'okugulu kwe bakubbawo nga bakutwala mu kisulo ekirala. Musajja wattu bwe yazuukukanga nga takulaba n'adda mu maziga, ate bo bakatwala kugulu nga beesekera.
Olumu Peter bwe yagenda okukyalira muto we, omusomesa akulira ekibiina Tokiya mwe yasomeranga n'amubuulira nti muso we yeeyisa bubi. Peter bwe yalowoozaamu ssente nnyingi ze yali ayonoonera ku Tokiya, essungu lyamulinnya mangu ku mutwe n'amutumya n'amuwalakatamu embooko nga ziizo. Omumpembe olwamala okuweebwa ekibonerezo n'agenda agamba ab'ekinyintu ako ka Peter kalowooza nti nnumwa naye keerabidde nti kakuba kungulu munda Ssebusa asigala yeegaaya. Kuba nne nti kyekyo ssebo, kyekyo. Batweyonoonekera dda tebaakoma ku kutigomya bannaabwe bokka, naye baayitanga n'abasomesa baabwe mu nkwawa ekiro ne bagenda ku mbaga ezaabanga mu bitundu ebyewala ate n'ebiriraanye essomero ne basula nga beekeja. Abayizi bano baabanga bagenda baakolanga bussemufu ne babubikka mu buliri bwabwe. Omusomesa yajjanga amatumbi budde okulawuna, bwe yalabanga ebikukunadde mu bitanda yalowoozanga nti abayizi mwe bali beebase bali matta nsejjere, kazzi byabanga bigoyegoye na mitto. Abaana abalenzi abo n'abawala baatyabulanga amazina ne Namatimbo n'adda wali. Beerabirira ddala nga mu bulamu bwabwe mwe baali bazannyira bwe batyo, era baalemwa okujjukira nti bazadde baabwe baalyanga enva ezitanoze munnyo basobole okubategekera obulamu obw'omu maaso, mpozzi obweyagaza. Tebaakirowoozaako nti okusoma kye kimu ku birabo omuzadde byawa omwana we era kyatasobola kumuggyako. Kale nno buli lwe baabanga basuze babinuka amasejjere, enkeera ng'omusomesa yabanga asomesa nga bo bannaffe batema bisiki. Tugwa mutuba tusome mwetuli, beebaza okuba nga mutambula nange. Essuula ey'13 ewunzikiddwa egamba nti nkumanyi muze. Tokiya yayongedde okufuuka ekijolooto, Peter amulemeredde ne ku ssomero gye yagenda naye ate abikaagaanye. Kyekigenda okuddako tujja kisanga mu ssuula ey'14 egamba nti gakuweebwa munno. Teekawo komenti wansi awo osharingira abalala ate tubeere ng'ensonga tuzikwasaganya. Mbasibulidde wano awangaale ayibeene.